Omukazi yalabika n'omuntu omu asinga obutanjagala ne bakola wikisoba mwezi nga bali ku TV emu bali kuli kunze bafumanzi. N'owokubiri asinga obutanjagala era naye mwamulaba naye ku TV ne babeera okwo ne beewaana ne bakina abaki. Sitaani ow'emirundi ebiri bw'abeeranga ne mukazi wo mumugabire. Nga goloza abakazi mu nsi baggwamu. Otundanga balongo okitegedde nti waliyo omulala atatunda. Emitima gy'abantu mwandibadde mugiyiga ne mutasalanga misango gye mutategeera. Okuzaala kweri bakuwanyisa. Muntu n'ayingira amakaago n'akwata mukazi wo n'akwata abaana ne bafuukira ddala babe. Kisoboka okubafuula ababe. Nabagamba n'olunaku lwe bankuba amasasi emisana naye mbabulidde enjiri ng'erimu ebigambo ebi nti neesiga Katonda n'obudde. Tukiwa obudde. Tukiwa obudde era abantu bange mbeegayiridde musabirenga abaana bange Mukama bakole bulungi. Mbasabira Mukama bakole bulungi. Newankubadde nga tebafaayo ne bwenkubwa amasasi ag'enkanawa nze mbasabira mirembe era nyimusize emikono okulangira emirembe eri abaana be nazaala ab'omuntu mbwe. Katonda abakole bulungi mu linnya lya Yesu. Tukiwa obudde tulabe oba omulabe alibazaala.